hyperprolactinemia. Hyperprolactinemia. Amanya gange nze Gerard Massa era lero tugenda kwogera ku nsonga gye bayita hyperprolactinemia. Hyperprolactinemia kigambo kya luzungu kirimu ebigambo bibiri. Hyper kitegeeza ekintu ekingi ennyo, ekintu ekingi ennyo kitegeezebwa nti kino tuba tukiyita hyper, and then prolactinemia kiva mu kigambo prolactin era kiba kitegeeza nti prolactin tulina okusooka ne tukivunula kiba kitegeeza ki. Prolactin kiba kitegeeza ekirungo ekifulumya amata mu mukyala oba ekirungo kye bayita hormone ekireetera omukyala okubanga abeera n'amata agamala so that wabanga abadde azadde asobola okubanga ayonsa omwana obulungi. Naye kizuulibwa nti mulimu abakyala ne wabanga abadde tanazaala naye ate wabanga katugeze tali lubuto oba tazadde naye ogenda okulaba nga ate alina ekirungo kino nga kingi ennyo. Leero mu vidiyo eno tugenda kwogera ku kigambo hyperprolactinemia, omukyala afulumya amata nga ate tali lubuto oba nga ate tanazaala tayonsa naye nga amata gabeera gakulukuta gaba gafuluma mu mabeere ge breasts buli kiseera. Ekiba kirwadde era tuba tukiyita hyperprolactinemia. Mu video yaffe eno nsanyuse nnyo okuwuliza mukwano gwange, beera nange paka video eno wegenda okubanga eggwako, wegenda okuggwerako ojja kuba osomye, ojja kuba oyize ekigambo hyperprolactinemia so that oba ogenze ew'omusawo n'akugamba ku bbaluwa nti olina ekintu oba olina ekirwadde kye bayita hyperprolactinemia ojja kuba ojjukira nti yes, omusawo Gerard Massa yayogera ku ekyo ekigambo era kati nkimanyi bulungi era weekiti we kiraga oba weekiti we kipresentinga era ne treatment weeti weebeera. Amanya gange bampita Gerard Massa, the health educator. Channel yaffe eno gy'oliko leero bagiyita buuza omusawo Gerard Massa. Tuli kwogera ku topic yaffe ya leero hyperprolactinemia. Wejjukira okugendako ne mu description yaffe tulinayo obubaka obulungi ennyo. So tugenda kwogera ku kigambo hyperprolactinemia. Oba olinayo ekibuuzo kyonna ky'otategedde mu eno video oba byonna by'olina by'obadde yagala okuba nga obuuza omusawo naye nga maybe tofuna budde, beera nga oconnectinga nange mu WhatsApp yange obeera nga ombuuza ebibuuzo byonna by'oba olina. Ennamba zange zezaawo z'olaba. So jjukira omukyala agezaako okufuna olubuto oba omukyala ayagala okubanga abeera pregnant, ayagala okubanga afuna olubuto, eno ye channel eyogera ku bintu byonna ebikwatagana ne biki omukyala byasobola okubanga akola okubanga afuna olubuto. Ebiseera ebimu n'abanga takozesezza eddagala lyonna naye n'afuna just information n'amanya nti yes naye asobola okufuna olubuto. So hyperprolactinemia ye topic yaffe ya leero era jjukira nti ne ovulation calendar nabyo tubyogerako ku eno channel. Ovulation calendar kitegeeza engeri amagi gye gabeera released and then omukyala n'abanga afuna olubuto. So oba olinayo ekibuuzo kyonna genda mu comments obeere ng'obuuza. Ate mukwano gwange nga tetunayongerayo mbadde nsaba ne subscription oba obeere ng'osubscribinga eppeesa erya red eriri wansi awo linyige obeere ng'osubscribinga. Ekirungi ekiri mu kubanga onyize eppeesa eryo YouTube channel yaffe eno gye tuliko gye tuteekako videos egenda kuba ekubuulira oba egenda kuba ekulaga videos zaffe buli kanaku. Buli lwe tuteekayo videos gwe ajja okusooka okubanga alaba videos ezivudde ku channel ya buuza omusawo Gerard Massa. So nga tetumaze budde bungi tugenda mu topic eya hyperprolactinemia tudigidefining. Twogeddeko ne tugamba nti ye condition omukyala abeera nga afulumya amata ate nga wadde tali lubuto naye nga amabeere ge gafulumya amata. Mu luzungu tukiyita a condition in which a person has higher than normal levels of the hormone prolactin in the blood. And remember, the main function of prolactin is to stimulate the breasts, of course to stimulate breast milk production after childbirth. Era nga we tubadde twogera tugambye nti omukyala aba amaze okuzaala omubiri gwe guba gufulumya hormone eno gye bayita prolactin. Era hormone eno omugaso gwayo mu mubiri gw'omukyala kwe kuba nti at least ekola ki efulumya amata agamala. Era of course omukyala aba amaze okubanga ayonsa akaseera nga katuuse ak'okubanga omwana ava ku bbeere, era hormone eno egenda ekendera yo kennyini nebanga ekendera negenda paka ate mu normal levels whereby nebanga tefulumya amata. So
bwe tuba tulina hormone eno ng'eri very high, mu luzungu tukiyita abnormally high levels of prolactin, it can cause issues. Hormone eno webanga nnyingi nnyo mu mubiri gwo, waliwo ebintu ebigenda okukyuka mu mubiri gwo by'ojja okulabirako okulaba nti yes waliwo ebirateredde. Ekisooka kiri nti periods zo zigenda kubanga zibeera irregular. Irregular periods kiba kitegeeza nti periods ziba zikyuka mu ngeri gye zifulumamu. Ogenda okulaba nti mu mwezi guno wazirabye bulungi, ate mu guli omwezi tozirabyeko, ate mu guddako ozirabye nnaku 2, ate oguddako ozirabye weeks 2 ng'oli mu periods. Oba olina sayini eyo mukwano gwange tosigalayo, beera ng'osindikira message ku WhatsApp zange, ennamba nzikuwadde, beera ng'ombuuza tufune obudde tukonsultinge, and then from there ojja kuba omanya biki by'osobola okubanga okola okulaba nga ate condition eno okola ki evaawo. So oba buli lwoba ng'olina periods eziri irregular, then wabanga kiba kitegeeza nti wandibanga olina ekirwadde kino ekya hyperprolactinemia. Naye ate irregular periods kiyinza n'okutegeeza nti wandibanga olina n'ekirwadde ekirala, kuba ebirwadde bingi ebyaffecting omukyala. Tuli kwogera ku kigambo hyperprolactinemia, era tugambye nti ye condition omukyala wabeera nga tayonsa, talina mbeera gy'alimu yonna naye ogenda okulaba nti amabeere gaba gakulukuta. So condition eno gye tuli kwogerako leero, buuza omusawo Gerald Massa kemmanya ga channel yaffe gy'oliko leero, era nsanyuse nnyo okubanga ndi naawe leero, nsanyuse nnyo okubanga ompadde obudde ne tuba nga twogera, tukweyongerayo n'omusomo gwaffe ogwa hyperprolactinemia. Tugambye nti periods zo zisobola okubeera irregular, ziba zirabika ate ne zitalabika, kwegamba zikyukakyuka buli kiseera. Ate ne tuddako ne tugamba nti periods zo zisobola okubula completely, or even it may cause your periods to cease completely. Mu luzungu tukiba tukiyita complete anovulation, oba complete, basically periods zo ziba zibulidde ddala, oba mu luzungu actually tekiri complete anovulation, mu luzungu tuba tukiyita amenorrhea. Yes, complete amenorrhea, periods zo ziba zibulira ddala. So ogenda okulaba nga ate we ziba zibulidde ddala, then wandibanga wetaaga okubanga oyogeramuko n'omusawo n'akunnyonnyola ku lwaki periods zibulidde ddala. Twogedde ne tugamba nti hormone eno gye bayita prolactin webanga eyitidde mu mubiri gwo esobola okuleeta kino ekintu kye bayita total amenorrhea, oba periods zo ne zibulira ddala. Next time buli lwoba ng'oli mukyala ng'oli eyo naye ate nga periods zo zaabulira ddala, omaze akaseera togendamu, mukwano gwange wandibanga olina condition eno gye bayita hyperprolactinemia. Era okukizuula tosobola kusigala waka n'ogamba nti ogenda kukyezuulira, olina ogenda mu ddwaliro ne bakukebera, then from there abasawo ba doctors ne bakunnyonnyola ki ekiba kigenda mu maaso. Buuza omusawo Gerald Massa ye channel yaffe gy'oliko leero. Nsanyuse nnyo mukwano gwange okubanga tukyali ffenna, tuli kweyongerayo n'omusomo gwaffe ogwa leero. Tuli kwogera ku hyperprolactinemia. Tugambye nti ne symptoms endala eziriwo ziri nti osobola okulaba amabeere go nga gazimba, ate we gaba gazimbye ne gabeera nga kwegamba gakuluma, swollen or tender breasts, gazimba ate ne gaba nga gakuluma, owulira nga mulimu mu bbeere mulimu ekintu ekizitoye, naye ng'ate togenda n'okola sikaani bakugamba olyoke, sikaani eraga ti tolina buzibu bonna bonna. Obanga obadde olina embeera ey'okuba nti amabeere gazimbye ate nga gakuluma, wandibanga olina ekirwadde kye bayita hyperprolactinemia. Naye ate kirungi nnyo okubanga weekebejjebwa, kuba n'ebirwadde ebirala nga kansa nawe bitandikawo ebityo. Next, leaking breast milk from the nipples. Amabeere gayinza okubanga gafuluma nga kwegamba toyonsa naye ng'ate amabeere ago gafuluma, tukyogeddeko. And then ekirala ekyamaanyi ennyo osobola okubeera ne kye bayita painful sex from vaginal dryness. Obeera n'ebbaawo, buli lw'obeera n'ebbaawo naye ng'ate owulira obulumi mu bintu by'okwegaata, then ate ng'oli mukalu nga tolina mazzi, nga kwegamba oli mukalu tolina mazzi, then wandibanga olina ekirwadde kino ekya hyperprolactinemia. Era beera nga oconnectinga nange ku namba zange za WhatsApp ziri awo wansi, mbuuze ebibuuzo byonna by'oba olina, ne ku YouTube channel yaffe eno commentinga topics zonna z'oba oyagala njogereko. Leero twogedde ku kigambo kye bayita hyperprolactinemia. Tugambye nti kisobola n'okulemesa omukyala okuba ng'afuna olubuto, kuba first of all periods zo ziba zibulidde ddala, then topapa kugamba nti oba kangende nkole bwenti oba ngende nnywe lino eddagala ngende nnyo lino eddagala nga tebakukebedde, sooka weekebejjebwe, then from there bazuula nti olina kino ekirwadde kye bayita hyperprolactinemia, then from there osobola okuba nga at least ojjanjabibwa n'obeera bulungi. So
Beera nange leero webale subscribinga obeere ng'olaba videos empya. Buuza omusawo Gerard Massa, twogera ku bintu ebikwatagana ne pregnancy, twogera ku bintu ebikwatagana ne obulamu obw'omukyala, and then byonna ensonga ez'ekikyala zonna ku channel yaffe eno. Buuza omusawo Gerard Massa tubyogerako. Omukama tukume fenna olunaku olulungi, beera nga okomawo enkya. Videos nziteekayo buli kanaku, ojja kuba ofuna ebirungi byonna ebikwatagana n'emisomo gyaffe egya leero. Tusuubire nti leero oyizeemuko ku condition yaffe gye twogedde gye bayita hyperprolactinemia. Next time oba ogenze w'omusawo n'ayogera ku kigambo hyperprolactinemia oba amabeere okuba nga mangi nnyo nga gafuluma wadde nga toyonsa, then ojja kuba okola ki? Okijjukira nti kyekyo ekirwadde era olunaku olulungi. Omukama tukume. Bye bye. Have you been asking yourself the questions in regards to women's health? For example, questions like pregnancy related issues, fertility, infertility, and also reproductive health issues. For example, polycystic ovarian syndrome, and also endometritis, endometriosis, and also ultrasound scans. On this channel, Gerard Massa, the health educator, I talk about everything in regards to women's health. Ask me all your questions and I will answer all your questions down below in the comments. And remember to hit the subscribe button so that you get new videos I put out every day. Welcome. In today's lesson, we are going to talk about something very important. Please stick around to the end. You are going to learn a lot in today's lesson. You are most welcome and please stick around. See you there.